ddala kituufu bannayuganda baweereddwa obutadda Saudi Arabia nzize mbikutuuseeko mu dakiika ntono nkwanirizaako nnyo gwe wenna omulabi omulungi bampita Vicky era nga tuli ku Wonderboy UG ne Vicky exclusive YouTube channels ebbiri ezikyasinze okukasuka amayengo gaazo ewala ddala. Thank you so much for subscribing abawato subscribing nga tuli proudly powered by Biva Organic natural and healthy product bajjanjabisa ddagala lya butonde eritalina bulabe eri omubiri gwo n'obulamu bwo okutwaliza wamugendayo basange ku Access Building Lubaga Road awo bagenda kubanga bakutuusaako services zaabwe zonna zoteekeddwa okubeera nga omanyako nekyeweeyandyagadde okubeebuuzaako basawo bakugu basangibwa ku Access Building Lubaga Road. Kati bannayuganda ekibali ku mimwa kyekibaluwa ekitambuzibwa ku mikutu emigatta abantu Instagram, TikTok, Facebook newa ewalala wonna awe wakirabidde gwe yakirabyeko atannaba kukiraba kyekyo kyolaba ku screen essaawa zino. Ekibaluwa kino kigamba nti bannayuganda babaningiddwa okuddayo okukolera mu Saudi Arabia. Saudi Arabia nene era erimu ebitundu bingi bannayuganda amwe babadde bakubira ebyeyo era nga n'embeera batwalayo kukyusa bulamu bwabwe. Bwe nneetegereza ekibaluwa kino abasinga kye muli mugenda maaso n'okubeera nga oba oli awo mulaba kiraga akabanga mwe kyateerwa. Kifaananako bwe kiti kuno nkirinako ku kopi. I think naawe awo kiraba bulungi. Kigamba Uganda bans housemaids from working in Saudi Arabia, which is not right. Government ya wano tennaba kuvaayo kubaninga bannayuganda kukola mu Saudi Arabia. Lwaki njogedde bwe ntyo nti essaawa z'olunaku olwaleero kino ekibaluwa ekiraga kiraga nti kiri ku mukutu ogumanyiddwa nga ogwa Al Jazeera nga bw'okiraba. Ogwo mukutu gwa Al Jazeera nti kwe kyateekebwa. Wabula abasinga ku mmwe bwe mulaba posts bweziti mwangu mangu okuzisharinga naye nga temusoose kunoonyereza posts zino za ddi bazipostinga ddi. Mu luzungu bagamba eno post ebadde eri reposted bazeemu buzzo okugizza ne bagipostinga bupya. Yo nga yo yapostingibwa mu mwaka gwali gwa 2016. Singa oba mujjukira bulungi nnyo saga eyaliwo nga bakadama bafiira nnyo naddala mu Oman abali babeera mu Saudi Arabia nga bayita mu kutulugunyizibwa okw'amaanyi ennyo. Uganda negezaako okwagala okuteekawo ko enteesaganya n'eggwanga lino erimanyiddwa nga erya Saudi Arabia. Lwe lunaku omukutu guno ogw'amawulire ogumanyiddwa ng'ogwa Al Jazeera nga bw'ogulaba alwe gwasalawo okugamba nti guwandiike bwe guti nti Uganda ebanize bannayuganda okuddayo okukolera mu Saudi Arabia. Singa kibadde bwe kityo cause kati kimaze ennaku bbiri ekibaluwa kino nga kibungeeta. Bannayuganda bameka abali mu Saudi Arabia abakakomezebwawo wano ku kisaawe Entebbe nti babosi baabwe babazizza olw'ekino ekibaluwa oba gavumenti ye Uganda etaddewo akazito okulwa kino ekibaluwa ekirigenda maaso n'okubanga kitambula ku mikutu emigatta abantu. Ekyo kimu kyenyinza okusaba gwe wenna asharinga posti. Yes, okola omulimu mulungi era gwa ttendo tugusiima, we appreciate. Gyokoma okusharinga posti gyokoma okubeera ng'otaasa obulamu bw'abalala naye nga tonna sharinga post oluusi sooka ng'okolengako ka research akatonotono era okakasize ddala nti kino kyensharinga obubaka bw'ensaasaanya bwe butuufu oba si bwe butuufu cause tuteeka emitima gy'abalala mu kweraliikirira. Waliyo omwana kadama anaatera okumalako contract ye nga ebizibu bye byamutwala ku kyeyo tannatuuka makati gaabyo kufuna sente asobola bisolvinga. Kati bwalaba posts zino ezitandika okubeera nga zisaturatinga zimuviirako okutandika okukosebwa n'okweraliikirira. Ekyo kimu. Kyakubiri nti ebiseera ebisinga videos muzikoze ezizze zisaturatinga ne muzisaasaanya zigezezzaako okubeera nga zibataasa. Instead of okusharinga Al Jazeera news nti
eya 2016 mugize olunaku olwaliro nti Uganda ebaninze mukere bukezi ku makya mugambe gavumenti ya wano nti tukoyo kolanga audios ne zilinkinga up oba ne zigowinga virals ne videos nga batulugunya ba kadama mu Saudi Arabia wabula mudire amaloboozi g'obutambi obwo mugasasanye nga everywhere okumala wiki emu oba ku weeks 2 nze nsuubira okubeera nti kyekiyinza okuzza enteseganya wakati wa mukuba cheo kadama base kadama ne government ya wane Uganda okusobola okulaba nga buli muntu afuna obwenkanya n'okubeera mu mativu mu mutima gwe. Thank you so much for subscribing. Kankujukize kati ntewerabira kuwa video eno like atera tewerabira sponsor wafangambye nkujukize Hajati Kalodo amusomi wa dua agenda kuba kulombere dua eyensonga gowena ayina ebizibu ebyenjawulo. Bampita Viki mu contacting ko ku number eri mu ka box ka black awo era nga asangibwawo wakiso katudde ne updates endala zigenda okubanga aziddirira. Virginius the songwriter outer Genius Production and I sign out.